Essula ey'okuna. Kale kiki kye tunaayogera Ibulayimu jjajjaffe mu mubiri kye yalaba? Kubanga Ibulayimu singa yaweebwa obutuukirivu olw'ebikolwa, singa alina ekimwenyumirizisa. Naye talina mu maaso ga Katonda, kubanga ebyawandiikibwa byogera bitya. Ibulayimu n'akkiriza Katonda ne kumubalirwa okuba obutuukirivu. Kale omukozi empeera ye temubalirwa lwa kisa, naye ng'ebbanja. Naye atakola, kyokka n'akkiriza oyo awa obutuukirivu abatatya Katonda, okukkiriza kwe kumubalirwa okuba obutuukirivu. Era nga Dawudi bw'ayogera omukisa gw'omuntu Katonda gw'abalira obutuukirivu awatali bikolwa nti, baweereddwa omukisa abaggyibwako ebyonoono byabwe, ebibi byabwe byabikkibwako. Aweereddwa omukisa omuntu Mukama gw'atalibalira kibi. Kale omukisa ogwo guli ku bakomole bokka, oba nanti ki kwabo abatali bakomole? Kubanga tugambye nti okukkiriza kwe kwabalirwa Ibulayimu okuba obutuukirivu. Kale kwabalwa kutya? Bwe yali ng'akomoleddwa, nanti ki bwe yali nga tannakomolebwa? Si bwe yali ng'akomoleddwa naye nga tannakomolebwa, n'aweebwa ekyokulabirako eky'okukomolebwa, akabonero k'obutuukirivu obw'okukkiriza kwe yalina nga tannakomolebwa, alyoke abeere nga jjajjaabwe bonna abakkiriza nga si bakomole, babalirwenga obutuukirivu. Era ne jjajja w'abakomole, so si w'abo abakomole obukomoozi, naye abatambulira mu bigere by'okukkiriza kwa jjajjaffe Ibulayimu kwe yalina nga tannakomolebwa. Kubanga okusuubiza tekwaweerwa Ibulayimu newaakubadde ezzadde lye mu mateeka nti alibeera musika wansi zonna, wabula mu butuukirivu obw'okukkiriza. Kubanga ab'omu mateeka singa be basika, okukkiriza singa kudibye, era n'okusuubiza singa kuggyiddwawo. Kubanga amateeka galeeta obusungu, naye awatali mateeka era tewabaawo kwonoona. Kyekuva kuva mu kukkiriza kulyoke kubeerenga kwa kisa, okusuubiza kulyoke kunywere eri ezzadde lyonna, si eri ab'omu mateeka bokka, naye era n'eri ab'omu kukkiriza kwa Ibulayimu, ye jjajjaffe ffenna, nga bwe kyawandiikibwa nti, nkufudde jjajja w'amawanga amangi. Mu maaso g'oyo gwe yakkiriza, ye Katonda, azuukiza abafu era ayita ebitaliiwo ng'ebiriwo. Eyakkiriza mu ssuubi awatasuubirikika, alyoke abeerenga jjajja w'amawanga amangi, nga bwe kyayogerwa nti ezzadde lyo liriba bwe lityo. N'atanafuwa mu kukkiriza, bwe yalowooza omubiri gwe ye nga gufudde, nga yakamala emyaka nga 100, n'olubuto lwa Saala nga lufudde. Naye mu kusuubiza kwa Katonda teyabuusabuusa mu butakkiriza, naye n'afuna amaanyi olw'okukkiriza ng'agulumiza Katonda, era ng'ategeera ddala nga bye yasuubiza era ayinza n'okubikola. Era kyekwava kumubalirwa okuba obutuukirivu. Naye tekyawandiikibwa ku lwe yekka nti kwamubalirwa, naye era ne ku lwaffe abagenda okubalirwa, abakkiriza oyo eyazuukiza Yesu Mukama waffe mu bafu, eyaweebwayo olw'ebyonoono byaffe, n'azuukira olw'okutuweesa obutuukirivu.